omukama yebale bakuuma n'abatuusa leero nga muli balamu. Twebaza abantu abafiisa obudde okubeerako okuyiga ebyobulamu, kuba bweba tebikuyambye kati mudda biri kuyamba, kuba olibaako gw'osomesa n'omuwonya okufa. Olwaleero twogera ku kuloti ng'egenze ku bwongo. Waliwo ebintu bibiri ebiyinza okubeerawo obwongo obutafuna musaayi. Ekisooka, obwongo bugabibwa emisuwa gino nga era jjo giva ku mutima. Era emisuwa gino wekigenda ku bwongo ne kigabira omusaayi, tulaba singa pressure eba yeeyongedde mu musaayi, emisuwa gino gisobola okukubibwa ne gyabika. Singa pressure yeeyongera, era kyekimu ku bye tusinga okutya. Ti pressure weyambuka, obusuwa obutini bwe busooka okwabika, n'emisuwa eminene nabyo gityo. N'emisuwa buno obutini obugabira obwongo busobola okwabika. Obwongo ne butafuna musaayi, obwongo nabwo busobola okufa. Ekyokubiri, singa oba olina sukaali n'atajjanjabibwa, asobola okukwatira mu misuwa gino egigenda ku bwongo ne gizibikira, obwongo ne butafuna musaayi, obwongo ne bufa. N'ekyokusatu, singa oba olina amasavu mangi mu mubiri, gasobola okukwatira mu misuwa nga mwe muli emisuwa egigenda ku bwongo ne butafuna musaayi ne bufa. Ekyokuna, singa obadde ofunye obuzibu ng'olina clot efoominze ewalala n'etambula n'eyambuka waggulu n'egenda ku bwongo, kagebe masavu nga gatambula gagenda ku bwongo, kisobola kuba ekisavusavu nekyambuka ku bwongo. Kati okiziba emisuwa egigenda ku bwongo nga wafa, awo paati ey'obwongo efudde. Ebintu bino ebizibikira byagala nnyo okgenda awali emiwaatwa, omusuwa gujja munene ne gwegabanyaamu. Kati ekisavu kino oba kuloti eno bwe gyetuula awo wakati n'ezibikira sayidi zombi, era bw'ebeera nga nnene, tulaba nga ekitundu kinene ekirabika eky'obwongo ekigenda okufuna obuzibu. Kati ekitundu ekifunye obuzibu, kyenjagala nkujjukize nti ekitundu ekisinga okubeera ne sensation, ekitundu ekisinga okubulira ku mubiri ge maaso, ekyokubiri z'engalo, ekyokusatu bye bigere. Engalo zisobola okukola buli kimu lwakuba zirina ekitundu kinene ku bwongo. Obwongo obunene bukola nnyo ku ngalo, y'ensonga lwaki engalo zisobola okukola ebintu bingi. Ebitundu ebirala ebitalina nnyo paati nene ku bwongo tebisobola kubakola bintu bingi. Nyongera okutegeeza nti paati y'obwongo efudde, tugirabira mu bunafu bw'ekyo ekitundu eky'obwongo kye kibadde kikola. Kino kye kimu ku kye bayita okusannyalala. Omuntu yasanyaladde, puresha yamukubye n'esanyalala, oba yasanyaladde n'afuna obuzibu. Stroke gye twogerako leero oba kubayita okusanyalala bagiyita ischemic stroke, eva nga emisuwa gizibikidde. Era gye twogerako eno ischemic stroke, ebimu ku bye tulaba nga obwongo bulekeraawo ofuna omusaayi, era epaati eno ey'obwongo erekeddeawo ofuna omusaayi, naddala eri okumpi n'omusuwa etandika okufa. Obwongo obwa sayidi eyo ne buba nga bulekeraawo okukola emirimu gyabwo. Emabegako banga bakiyita cerebrovascular accident oba syndrome ya stroke, naye nga kyali kitegeeza nti obwongo buno singa buba bufunye obuzibu, ebintu biri bibiri bye tuba tusuubira. Singa omusuwa gwabika, singa omusuwa guzibikira. Ebintu ebireetera omusuwa ogwabika, kubagamba omusuwa gwayabise nga pressure yambuse, pressure ye yabyamyabye, omusaayi ne guyiika ku ki?
ku bwongo bakugamba omusaayi gwakugenze ku bwongo kirala nefe tukugambye singa wabaawo kloti evudde ewalala oba masavu gavudde ewalala ne gajja ne gazibika obwongo yeyo stroke gye tutunulira gye bayita ischemic stroke etera kuva nga evudde ku bino wammanga. Tulaba abantu abasukka mu 8 mu United States kankiddemu abantu abasukka mu mitwalo 800,000 people bafuna stroke mu USA emitwalo 800,000 USA nga kubano 8 paka 9 buli 100 stroke zaabwe zibeera za kuzibikira. Okusanyalala kwe bafuna kuba kuvudde ku kuzibikira kw'emisuwa kuba tekufudde ku kwabika kw'emisuwa. Nagambye okwabika kw'emisuwa ti omusaayi gumugenze ku bwongo pressure emukuba omusaayi ne gwabika omusuwa ne gwabika naye kireetera okuzibikira emisuwa 9 mu 2 buli 100 nga bwe tulaba eno US. Era tulaba okufuna okusanyalala kuno kyakutaano ku bisinga okutta abantu abakulu n'okubaleetera okubanga tebakinga obuteesobola disability kyandwere ki okubaleeterako obulemu. Ekiyinza okuleetera omuntu okubanga buli mwaka agenda kweyonoonerako ssente empitirivu kubanga omuntu abata alina obulemu eyali asobola okwekolera emirimu gye kati wakusitula, eyali asobola okukola ebibye kati ali awo asobola kubeerawo. Era tulaba nga amalwaliro ge bayita stroke rehabilitation oba amalwaliro agabudaabuda abantu abakubiddwa abasanyaladde gagenze geeyongera. Bwe babikumanya ekitegeeza stroke zigenze zeeyongera okukuba abaki abantu naye nga ezisinga ze tugambye over 90% teziva nti pressure yabadde ya waggulu naye kiva nti emisuwa gyazibikidde. Wabula omuntu gwe ali lemani oba nonge omuntu wa bulijjo tosobola kwawula stroke evudde ku kuzibikira misuwa ne stroke evudde mu kwabika misuwa. Abasawo babalina okukola beta CT scan okuzuula stroke eno evudde ku ki, misuwa gizibikidde oba misuwa gyabisse, gye bayita CT scan, gye bayita MRI, TV gye tutera okugamba tusaba abantu ti asanyaladde ti tukole ka TV tulabe kubanga bintu byanjawulo. Wabula kino njagala abantu mukitegeere stroke zino oba okusanyalala kwa mirundi 3 singa omusuwa munene gwe guzibikidde kitegeeza obwongo paati nene nnyo egenda ofuna obuzibu era omuntu ono aba alina omukatyabaga k'amaanyi obwongo bwonna okufa. Singa kabeera kasuwa katono nga ke kazibikidde omuntu abaako byafuna ebiraga nti afunye stroke nga tujja okola okusanyalala n'okukola ki naye ng'asigala akyasobola okubeera omulamu. Nti singa ate singa eba evudde ku mutima ng'omutima twaga mutima gukubanga gubadde gufunye obuzibu ne gusindika kloti ey'amaanyi n'egenda, ekizibu nakyo kiyinza okubeera nga ky'amaanyi. Wabula omusuwa omunene singa gwe gufuna obuzibu okuzibikira tukiraba nnyo naddala ku misuwa gino egy'omubulago egigenda ku bwongo bw'ogwokwatako n'owulira ogwo gizibikira nnyo amasavu. Gwe nayagala ennyo okulya amasavu gazibikira nnyo emisuwa egiri mu bulago egigenda ku bwongo n'egiyita eri emabega kukundi emabega ku nkizo okweyongera waggulu n'emisuwa egigenda waggulu ku bwongo. Wabula tulaba emisuwa gino okuzibikira nakyo kiyinza okuleeta obuzibu obw'amaanyi okuva ku mutima. Kikye tuyita obuzibu okuva ku mutima singa kloti ezenga evudde ku mutima ng'omutima mwevudde olw'okuba nti gukuba bubi oba nagwo gugijja eno wansi. Tulaba nga kitwala abantu 20 ku 100 ku buli muntu alina okusanyalala bafuna obuzibu buno ne buddamu. Wafuna okusanyalala ne kuddamu ne kwagala n'okuddamu twagamba omutima
gwe gusinga okukola ebisavu. Omanyi oli amasavu amangi omutima we gukuba omusaayi ne gukutabula nga otabula akajiko mu chai amasavu gekunganya ne gakola obuboolo ng'obwo bw'ennyanja ne bulooka bugenda kati we bugenda olw'okuba omutima munene bwe bufuluma emisuwa gye busanga bugenda ne buzibikira. So okuzibikira okwe tugambye nti kino kireeta obuzibu n'abantu olumu bafa nga tewalitanayitadde omwezi. Wabula singa stroke erumba abusuwa obutini ze bayita lacuna strokes tulaba abantu nga bafunamu obuzibu butonotono bwe tujja okulaba. Wabula kino kimanye nti mu bantu abasinga abasanyaladde ekireeta okusanyalala olumu bakinoonya ne batakiraba nga bakubye ebifaananyi ne bakuba n'ebirala olw'okuba stroke eyinza okuba erumbye akasuwa katini nnyo bwe kati naye nga keerumbye ke kasuwa akasavinga awasinga okubeerawo omugaso bwe kakwata awantu awakuleetera okujjukira ye muntu eyali omugezi ng'aba nga takyajjukira wekayamba okwata omuntu okuleetera okwerabira okukulaba omuntu bannaye nga yeerabira n'omubuli erinnya n'akolamu n'akubuuza kozi oŋambye gwani. So there's so many memory ng'ebula bwe kakwata awali okulaba ng'amaaso gafuna obuzibu. So okusanyalala tekuli ku mikono n'amagulu kokka nti si asobola bannaye kusitula mugulu gwange wabula kukwata naye nga kyolina omumanya nti emisuwa kisobola okuzibikira ne giba nga gye kiresa obuzibu. Ebimu ku bye batunuulira era bye twetaaga okukola singa omuntu aba atuuse mu mbeera eno, ebimu ku biraga bye bino. Omuntu ng'afunye okusanyalala nga mulwadde atera okujja n'obulemu oba n'obunafu mu kwasaganya y'obusimo oba ne wabaawo enkyuka yonna mu kutegeera altered level of consciousness. Abantu abasinga bajja n'ebimu ku bino wammanga. Abeera mulamu all of a sudden najja nga side emu enafuye tibannanga oludda lwa side eno omukono gunafuye sikyasobola nga takyasobodde okusitula okugulu kunafuye. That is one side hemiparesis oba monoparesis oba kugulu nga kunafu nga gwe mukono mwagwo munafu n'olumu bafuna obuzibu n'osanga nga emikono n'amagulu tebisobola kukola okusanyalala nasanyalala emikono n'amagulu ng'ali awo wakusitula eyo oba nasanyalala omukono oba nasanyalala okugulu nga kizye suddenly kizze obadde awo obadde omuntu abadde adira kati takyasobola yadde okukwata omukono tegukwata. Ogenda okulaba nga omuntu okuwulira sensare gundi zibula okugulu ne wakuteeka mu muliro tawulira ne womusuna takuwulira nebo kwegamba nga sensation ebuze. Abalala afuna obuzibu mu kutunula bw'atunula emabbali talaba bw'atunulira mu wakadwana so talaba ng'alina kutunula wamu makati ntegeeza nga waliwo obuzibu eri oluusi oli bwakulaba bw'ati atani kugandaba ebifaananyi bibiri bwakulaba ng'akulamu abantu babiri abamu omutunulira nga feesi egudde. Feesi eno ogiraba nga bweri ekitundu ekimu kibanga mu mmira ekyekirala obanga ali mu ndabirwamu naye singa efuna obuzibu ogenda okulaba ekimu kigira nekigwa nga feesi tekyasobola ng'ogitunira bwotula nga omumwa gukyuse gundi omumwa gukyuse omumwa gutera okulabirako ne feesi yennyini ng'ogiraba teri symmetrical teri bulungi bweti. Abalala bafuna kantolooze ow'amaanyi, abalala bafuna nga takyasobola kwogera oba n'ebigambo ng'omumwa tegukyasobola kujja. Abalala agwa bugweri n'aba nga takyasobola kutegeera consciousness bakebera ku sukaali ne bakebera ku kinga biri bulungi naye nga kitegeeza stroke emukubye awantu awabi oba kusanyalala omusuwa ogw'amaanyi guzibikidde. Newankubadde ebintu bino byenjogedde waggulu bisobola okubeerawo sekinoomu buli kimu nga kibwaddewo ku bwakyo. Tulaba bisobola okubaawo nga byetabisse. Teri history oba teri byafaayo biyinza kwawula
stroke eva mu kuzibikira misuwa na stroke eva mu kwabya misuwa. Ne okujjako okusesema, okuluma omutwe n'okugweri n'oba nga tokyasobola kutegeera bitera nnyo okubaawo nga omusuwa gw'omuntu gwabise. Kitegeeza omuntu aba ne pressure oba n'ekyomusuwa ne gwabika, kutandika okusesema nga ate asesema bigenda wala nga n'omutwe gumuluma saako n'okugweri oba n'okuba nga takyasobola kutegeera. Bw'obulya nti yabadde asesema, mutwe gumuluma asesema, agudde eri takyategeera, kyongera okulaga ekifaananyi nti omusuwa gulina okuba nga gwe gwabise. Ate bino bibaawo sudden, omuntu abadde ategeera n'agwa akabenje, omuntu abadde ategeera. So wabaawo ekiyinza okuleeta omusaayi okwabika, omusuwa okwabika ne accident, omusuwa ogyabika olwa trauma eyo. So omuntu asobola okufuna obuzibu buno. Wabula mu balwadde abakyali abato, gamba nga yagudde ku accident ng'alina obuzibu bw'omusaayi okuba nga tegusobola kukwekwata bulungi, ng'akozesa ebiragalalagala nga kokeeni, ogamba nga kokeeni. Kakeeni tumulaba abeera nnyo mu cookies, era waliwo omulwadde ejjo gwe nalabye yazze ng'azirise olw'okuba yagenze ku pate n'alya cookie. Eyo cookie erimu kokeeni. Abantu tugambye abavubuka abato oba abantu abato ng'abaddeko mu accident, omusaayi gwe tekutera kwekwatakwata guvaamu ng'akozesa ebiragalagala nga kokeeni, nga mulwadde n'omutwe gwe bayita migraine, oba ng'akozesa obulagala obwa family planning buno bw'okumira everyday, aba alina okubuuzibwa, kubanga bino ebintu bimu bikuteeka mu katyabaga ekifuula amangu emisuwa gino okwabika. Wabula tulaba nti waliwo ebiyinza okukolebwa singa omuntu afunye ekizibu kino, olw'okuba nti kigudde ku mutwe, omuntu agweri n'aba nga takyategeera, nga mumusanga azirise ne mumukebera byonna naye nga mumukebera amasiraga nti munda mutwe mulimu ekizibu, bwongo tebufuna musaayi. Wabaawo ekisobola okukolebwa okulaba ng'omuntu ono afuna okulamu. Kale wakiri awone ng'alina ebinuubule ebivudde ku paati ey'obwongo okufa naye nga si okufa. Biki ebimu ku biruubirirwa nga tukebera omuntu ono okuzuula waali? Ekisooka, omuntu singa abazze ng'oza okumulaba ng'olowooza alina okusannyalala, wateekeddwa okubaawo ebiraga nti okusannyalala kuzze. Walina okubaawo okusooka aba unconscious, oba ayinza okuba nti omukono takyasobola gusitula, oba kugulu, oba feesi ng'ekyuse, ekyo walina okukina okubaawo. Wabaawo abamu abeekweka ababa balimba nti afunye okusannyalala naye ng'ayagala kuyitawo. Mbirabyeko, ffe tujjanjabyeko ku bajaasi, oli akoze omusango naye ng'anoonya ngeri gy'ayitawo. Ng'anoonya ngeri gy'ayitawo, ng'alina engeri gy'ayitawo. Kwegamba waliwo abantu ayinza okujja nti naye okusannyalala kwennyini kwe tugambye. Ekyokusatu, olina okuzuula omuntu ono abadde atambula, abadde akire, bw'aba takyasobola kubaako kyakola n'omukebera, oyinza okubeerawo ng'omuntu gw'oliko yalwala dda poliyo. Mugongo basa. Okugulu kwe kwalemala dda, bamuzaala mugongo bavu. Gamba nange bikafunye stroke. So kiba kirungi nnyo okuzuula omuntu ono emabega abadde ali atya, tusobole okumanya ne kati engeri gye tugenda okumuyambamu. Ensonga endala, zuula obunene bw'okusannyalala kuno ng'okozesa bagiyita stroke scale okulaba omuntu akwegamba asanyaladde kyenkana ki. Era basawo bino bye tukola ebyaffe, gamba tutunuulira obusimo bungi bwe tuzuulira atambula atya, emirimu gyagikola atya, awulira atya, obwakuuka tukwata kubayita ka tendon reflex, tukakuba ku maviivi awo okulaba omuntu oba nga asobola okufuna entunuusi ezo ze twagala okuzuula. N'ekirala, omuntu ono aba yeetaaga omukuba ekifaananyi ku mutwe gye bayita CT scan
okuzuula oba ddala afunye okusanyala kuvudde obwongo bufunye buzibu ki, buyiseemu omusaayi oba emisuwa gyabwo gizibikidde. Ensonga zino lwaki nkulu nnyo okusobola okuzirowoozaako mu ngeri eno, nti singa omuntu aba afunye omusaayi nga guyise ku bwongo, kitegeeza aba ajja kwetaaga okulaba omusawo baguggyemu, balina engeri gye bagukola okugugjamu. So singa omuntu ono aba tayambiddwa obudde bukyali, ng'omuntu abadde ableedinga, twagambye singa abadde alina obuzibu ng'omusaayi tegwekwata ng'akozesa cocaine, yakagwa ku accident, oba abadde alina pressure, oba ng'akozesa buno obukerenda obw'okumira obwa pills obwa everyday, asobola omusaayi gusobola okwabika. Kati omusaayi guba gwabisa omusaayi ne kubanga gugenda ku bwongo, tuba tulina okwanguwa babeeko kye bakola, kubanga omusaayi guno gugenda kunyigiriza obwongo buzikire. Kakati singa batayambiddwa n'ogamba kirabika afunye stroke eno okusanyalala, tumulinda anaatereera, gwagenda omutta. Kasita olaba omuntu nga alimu okusesema, omutwe gumuluma, n'amala n'agenda nga agenda azirika, kitegeeza ayinza okuba nga obuzibu bwafunye bwa musaayi kuyiika ku bwongo. Ekirala, singa tulaba nga omuntu ono ekyetaagisa bw'aba atwaliddwa n'akubwa ekifaananyi wo kye bayita non-contrast computed tomography oba kanaka TV, kalabira ddala ne kamanya stroke eri ku ki, eri ku level ki, ye tuyinza kukola magezi ki, what can be done. Waliwo n'endala ze bayita MRI, wo gye bayita carotid scan, okulaba guno omusuwa gw'omu bulago guyinza okuba nga gwe gwaleese kuloti eno, yo kwa kuloti zikuŋŋaanira mu bulago wano ku misuwa gye gigenda ku bwongo, gwe guva eno ku mutima gwewetera wano okwambuka. Twagambye kuloti eyagala nnyo awali okweweta. Ekyo nsonga nkulu nnyo. Ensonga endala, tusobola okuggyako amazzi ku mugongo okwawula meningitis obuko obuba bugenze ku bwongo oba omusaayi oguyiise munda mu bwongo. So singa omuntu abeera akebeddwa CT scan neba nga talina kyerabye, kitegeeza nga ate olaba byolaba birabika bikulagira dda nti omusaayi guyise ku bwongo, bakuza okuggyako amazzi ku mugongo okuzuula oba ddala ofunye meningitis oba ofunye omusaayi nga gwayise munda mu bwongo nga tegusobodde kulabika wali. Mu birala bye tukola, tukuggyako omusaayi okukebera CBC egamba ki, chemistry okuzuula omuntu ali atya. Kiki ekirala, singa omuntu omusanze nga alabika asanyaladde, pressure emukubye oba asanyaladde, afunye obuzibu bwonna asanyaladde, kigambibwa mu ddakiika 6 ezisooka omulwadde alina okuba nga atuuse mu ddwaliro. Yesaawa emu. Mu ddakiika 6 essaawa emu omulwadde alina okuba ng'atuuse mu ddwaliro nga buli kyetaagisa okukola kikoleddwa. So omulwadde omulaba nga asanyaladde, atandise okusanyalala, mudduse mu ddwaliro, because within 1 hour ebyetaagisa okukola kirina okuba nga bikoleddwa. Bwe muli gwe okumukwata omuleeta mu ddwaliro, n'abasawo okumukolako, kumuwa eddagala ebiyinza okwagala okusayiza binatambira mu dakiika 6. Mwe muli okulaba asatya okulaba engeri nga waba nga mutuufu ali unconscious, teetaaga kutwala nga atunudde waggulu, olulimi luyinza okudda emabega ne lumuziba ate n'akola atya n'afa, tumuza ku ludda ne tumutwala. Evaluation okusinziira labo bazikoze, era mulimu n'ebirala bye bakola. Bwe kiba nga kyetaagisa, wona eddagala lye bamukuba erinza okugyawo kuloti eyo, bamala okuba CT scan balaba nga
musaayi tegutuuse mu bwongo afunye emisuwa gizibikidde waliwo akadagala ke bakuba ku bwongo era bakakupa omwami bakafuuzi omusuwa guzizibikira egigenda ku bwongo oba oyinza okuba nga ogenda kati bakakuba ekizibikidde kikagaaya kisobola okukagaaya kasobola okugaaya kakendeeza obulabe kuloti eyo kasobola gigaaya nekola ki neva wakuba oluusi kamaanyi kagaaya ate ne kagaaya nnyo omusaayi ne gusigala ate ne guba gusobola okuyiika doozi ya $3,800,000 doozi ke bakuba wano ka $3,800,000 ako oba tokafunye mu dakiika 5 ng'eyiyo osima. Mulimu eddagala lyetukuwa eddala bangi bawona tebawonedde kwako kukka. Mulimu bwe kiba nga kloti y'amaanyi nga kyetaaga neurosurgeon agenda agiggyemu. Bwe kuba obadde olina ebizibu ebirala gamba nga obadde oyokya temperature bagikakkanya, bw'obadde olina pressure ng'eri wansi oba ng'eri waggulu nabo bagitereeza, bakwako oxygeni, batereeza sukaali singa abadde asse mutima guba guzzeemu alizimya guno okukuba mu ngeri enkyamu bagulina okuguwa eddagala guterere kubanga ogusinga okuleeta obuzibu buno. N'ekirala singa era omuntu aba abadde afunye obuzibu ku mutima nga era kloti egenda ku bwongo era ne ku mutima esobola okugendako kubanga omusaayi gumala ofuluma omutima nga tegunnagenda kutuuka kugenda kugabula bwongo, waliwo omusuwo ogugenda ku mutima oguwa omutima omusaayi, so nagwo gusobola okuzibikira. Era kyetukola tumuwa eddagala lyerimu okusobola okuziyiza embeera eno. Tuyinza tutya okwewala okusannyalala kuno stroke zino ez'okuzibikira emisuwa? Tuyinza tutya okugyewala? Kitegeeza tuwa abantu eddagala abo abatabeerangako na stroke naye nga tulabye nti embeera yaabwe balina endwadde zibateeka mu katyabaga ak'okufuna okusannyalala kuno. Kwe kuli obbawo eddagala eriziyiza platelet okwegatta, eddagala eriziyiza amasavu, erikendeeza amasavu, nga kwe kuli okubakubiriza okukola exercises n'okukyusakyusa mu bulamu bwabwe obw'okusanyuka oba olw'embeera zaabwe. Gamba ng'okugyamu ekibayita smoking n'okukendeeza omwenge. Ffenno tugamba kuva ku mwenge, kuba omwenge sigala yadde okumuunyiriza sigala byemu ku bisinga okulaba nga ebyonoona emisuwa ate ekyanguyira okulotisa okukola ki okukolebwa amasavu ne geekwata muli ne gagenda ne lifestyle yaffe okulya bye tulya. Njagala bya sava amasavu ago geekwatira mu misuwa. Nze ndya bisiike byokka, buli kimu ndya kisiike kyokka. Jjukira engeri endala abantu bano abafunye stroke okubakuumira ku ddagala eriziyiza stroke endala okujja, okubawa eddagala lya pressure, okubawa eddagala nga bwe tugambye okusala amasavu n'ebintu ebirala. Tulaba okusannyalala kuwona, mulimu okusannyalala okujja omuntu n'asanyalalamuko katono n'atereera ze bayita TIA, transient ischemic attacks. Ne kubaamu okusanyalala okujja nga ne kutamala ddakiika ssaawa 24. Kigambibwa nti eva okusanyalala kusooka n'okutulabula bwe kutyo, asanyalalamu n'amala n'atereera. Bw'aba pressure mujjanjabe, bw'aba sukaali mujjanjabe, amasavu gasale wasinga okuva obuzibu. Naye ekisinga 90% omutima guno guba gufunye obuzibu nga gupapala. Obubujjo obwo bulina okuba tutu 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 ne buba bukuba pupupupu. So bwe gukuba omusaayi gukuŋŋaanya amasavu gonna ne gugakolamu obuboolo, kagenda okufuluma mu mutima nga kanene. Bwe kagenda ku misuwa kazibikira mizibikire. Ekiva eyo kusannyalala paati egenze n'esanye, paati gye bazibikidde yeesanyalala obuzibu. Abamu bambi paati ezizibikira zezireeta okutegeera, gy'osanga nti omuntu stroke yamukubanga n'okutegeera takyakola ki, takyategeera. Bw'oba ofunye omukisa ekuba mikono na kugulu
noba ng'osanye nadde omukono n'okkulu naye ng'okyasobola okukola ki okutegeera bw'eba yakkubako tova ku ddagala lino kuba satenire era esobola okudda era bangi n'abasikosisero nga bwe twagamba nabo ofuna klotisi zino bangi gamba nga nawe tugambye abantu ng'omusaayi gugenze ku bwongo bwe tuba tetumufubyeko mangu okulanga omusaayi gugibwayo n'okusinziira ng'obwongo bubeere bulungi bamala ne bafuna buno obuzibu so nyenda okubajjukiza clots kigambo si kyangu clot yagenze ku bwongo kigambo si kyangu ebitera okutta abantu ku gweri sesema olulimi lumugenze mu mukono oba byeyalidde binyini bikomawo n'okubulwa support eno ey'okussa gwe nno amukutte n'omutwala mu kiriniki n'agamba abeereeyo embeera ye tegenda kutereera paka nga waliwo ekikoleddwa ku kuloti eyo so ekitoka kyetaaga akujwa ekifaananyi mangu 25 bakikube mangu bakakase yeetaaga okugenda bamulongoose bagjemu omusaayi guno oba yeetaaga ki esebo okyali ku Prime FM tekikazi nesigaddeyo 15 zibuleyo kule essaawa 6 gyosinzira yonna clot ngegenze ku bwongo obugumulamu gaffe kutambulidde ebibuuzo by'abatuuliza tugenda kuyita ku ssimu zaffe nga buli jiza studio 0782 060805 0702 656 WhatsApp 0793 3 Facebook Prime Radio Kampala liking a page buuza tujja kukirengera bulungi Prime FM hello sebo amanya Malina Limoso sebo musawo muwuliriza kuva ku ntandikwa yebale kusomesa naye ekikutte ku ddakiika 6 kyoddusa omulwadde mu ddwaliro obutasukka ddakiika 6 tezikwata ku nannyini mulwadde yekka ekitera okulabika mu malwaliro Mungu ayinza okuyamba essaawa ezo n'ozikwata naye waatuukira okumukwatako engalo kimanyi nti mu ddakiika 6 ezo ziba zikyakwatagana posa ekyokubiri kyembadde ngamba nti Uganda yatunga bwefaanana kati yasinze kutubuulira tetuyinza kwewala ebiyinza okuleeta endwadde eyo kimukole bino muyinza okuziiza yebale jjo omweyanziza kale mukama waffe n'olumoso webale nnyo okwekumira ku Prime FM hello mwebale kuweereza basebo kale maama tumwebazizza nnyo nze bamuta mukyala akabuye eno waliyo omukyala alumwa omusuwa okuva wano wansi w'ekigero koma wano ku ntumbwe nayaga nti omusuwa gumuluma nnyo nnyo eyo naye eyinza kuba kuloti webale nnyo munnaffe tali ku Prime FM ebibuuzo by'abatuuliza ng'ebivaayo ku ssaawa yaffe eno atwaga tubanukule kuba ensomesa yaffe yeefundikiddwa kati tugenda kudda mu Prime FM hello mukama waffe kuwoli okay gw'osudde Prime FM hello sikuwulira muganda wange munnange sikuwulira esimu yesinga okufuluuta Prime FM hello munnaffe yebaleko sebo oba tutuuliza njawo sebo kakati nze mbadde mbuuza sebo nzimba ebigere ate bankebera sukaali nga sirina naye nzimba ebigere magulu ne gannumaluma oba nange nina kroti simanyi wagendako mu ddwaliro sebo nagenda nejjuzi nali najja nankumbi ne bakebera ne baŋŋamba sirina sukaali naye nga nina mu pressure eddwaliro eddene togendako mu ddwaliro ddene eddene nagendayokko ne bampa buwiddagala erubaga ne baŋŋamba amagulu oba ebinywa ki naye byeyongera bweyongezi gaziba ne gazimba kale webale nnyo otuuliza nga Prime FM hello mukama waffe kuwoli okay ebibuuzo byawutuze mu tukyali
asubira okutubuuza tubuuze mukama waffe mukyala ni nyabo bampita Muhindo Joe ati nga bannongoosa ebizinga mu lubuto naye emikono kati ginsanyalala n'amagulu ganzira abakwante n'abadde olubuto n'enzaala naye era bisigadde bikyasanyalala emikono ginsanyalala gyonna n'amagulu gakyazinge simanyi basaba kunongoosa kale munnaffe tobale nnyo okuteekamu obudde n'ebiseera n'otukubira ku Mpooza Prime FM tuli mu kufuna ebibuuzo okuddira ensomesa yaffe eyeekuusa ku clot ng'egenze ku bwongo abawuliriza bibuuzo bye batubuuza Prime FM alo nkulamusiza nnyo sebo bale tuwuliriza nze kate nange ngekyerima bugeka kati mbadde mbuuza omusawo oyo kiba ku ky'omuntu okumukebera nga kirese eri nnomo naye nga yataga mu mutwe wange webuba buli wakolako akantu konna kale mukama waffe bale nnyo Prime FM alo munnaffe kwagala we bali kuuza Prime FM twebaza omusawo yebale tuyigiriza naye nze obuzibu bwennina njira n'empulira sayidi emu eneoba eya right ng'amasannyalaze gankuba omulundi gumu okuva waggulu eno ku mukono paka wansi naye bwe nagira nalina mukwano gwange akebera bino eby'abachina nangamba nti veini emu ey'omutima nti ekwatako amasavu nangamba ngende mu jimu era bwe natandika okola exercise n'okunywa amazzi agabuguma nekibula naye ate kigira era nekikoma manyi kiki kale munnaffe sigala ku Prime FM atuwulire ebiddibwa mukama waffe alo we maama oyo tusomesa kati nge ekintu eganye atugeza kwagala okuuza naye eganye tugenda kudaddemu ebibuuzo by'abatuuliisa tugamba nti okyali ku Prime FM sigala ku channel owuliriza program olunaku lwo ekutuusibwako Hermitage Community and Vocational School Butanza tetukyakaba mukama ngeno Prime Radio eri katuwuliriza obuyimba wamu n'okusinza twandibadde wasinga kale Prime teyajja mukama womanye byaffe watujja wala Prime Radio ewewiza omutima okyali ku Prime FM Dr. Mutiaba tusigaze dakika zino ziri mwenda tusoke tufune okuddibwamu tulabe oba tunasigaza ebiseera eby'ebibuuzo ebirala omwami agambye eddakiika enkaaga amuna omuntu waba wakuwona abawakola naffe tugamba buli kyokolakola butuufu mangu kategerekese yabadde yeraliikiridde olw'empeereza gy'awulira ate otuuke ku ddwaliro basawo beetoololi nga bwabiwulira naye eddwaliro lyonna bw'otuuka emergency baki emergency yes era omuntu alwa mu ddwaliro ye muntu yeetambuza n'atuukayo kuba oli gwe baleese ng'ayiikayiika simanyi ddala oba oli ajja ng'avaamu omusaayi awo ne bamulekaawo ne basooka ne bamutunuulira so oli ayinza okujja nga omutwe gumuluma naye okusinziira ku kukebera kwemukebedde nga tali emergency oba ntekedde okosi buli muntu omulwadde aba awulira nga ayagala abeera emergency abenga yasookerwako ne waliwo oli nga mwenda muli balwadde nawe lwatuka okubawo muyi yes kakati awo bakola bagita triage okuzuula aliwo gwe tusooka kati awo no wajjasti malaria ono alina okunyiiga ng'omuntu naye nga tewaba kyakola naye kennyini bw'ati bwe yandikoze eki naye tekijjaawo amalwaliro agamu agalwawo okukola ku bantu amalwaliro agamu galwawo naye nga si nkola yaffe si nkola nnungi eyo etadaga kifaananyi kirwa ate nabo balwaza ate nabo ne bafiirwa ng'abantu babe bakoleseewo bwe batyo ekirungi ky'ensi eno nti okola mulala kintu ate naawe olina engeri gy'okola ki gy'okifunamu ate mu ngeri endala so si kituufu ekyo era si kirungi baba kikola bannaye bakirekera awo naye nga omulwadde ono atuuka mu ddwaliro ebyoyinza okwewala twagambye sukaali pressure exercise weewala omugejjo gujja n'amasavu
Amasavu ago gayitira musaayi kule nnyo ebisiike kolamu kuduyiro ye ebibala osobola okulaba nga omusaayi omulungi. Twagambye ekisinga okuleeta obuzibu omutima guba gutandise okupapala nga gukuba omusaayi mu ngeri etali nteeketeeke. So kitegeeza oba owadde pressure oyo buli mwaka bakebereko ku pressure kumuli ku mutima balabe omutima guli gutya gukuba gutya sukaali ayimiridde atya. So bye bimu ku bye tubatera okugamba abantu okukola. Ono yagambye okusanyalala n'okuzimba amagulu n'atugamba yagendako mu ddwaliro. Nze ndowooza funako time olabeko ku musawo omusawo dokita omunnyonnyola ndabikira nga agendako wali n'agulayoko obuntuntu yejjanjabako okwo n'amagulu gazimba. Ate wagambye mulwadde wa pressure waatandika ozimba amagulu baba balina okukwatamu ku ddagala lye olw'eddagala lye balina okukyusaamu bayongeremu amazzi ago galeme kubeera mu magulu kuba gabajja leeta okuzibu oba n'okusanyala nako kumanya okujja ku pressure. So kyenga nti genda wali kliniki ya pressure ekisonga kino basobola okukebera balabe basobole n'okuyamba kuba we can play around with this. Oli yagambye bamulongoosa ebizimba ne kati yazadde omwana naye ate awulira nga asanyalala. Okusanyalala nno kwe twogerako wano si kwe kusanyalala n'ogamba nti mpulira nsanyaladde ng'okyasobola okusitula okugulu ng'okyasobola okusitula omukono kyanjawulo. Bano boogera ku kusanyalala kuno kw'owulira ng'obadde otudde nnyo n'owulira ng'okugulu kusanyaladde naye nga gwakusitudde. Okusanyalala kwe twogerako kwe kuba nti okugulu kukufudde tokyasobola kukola ki kusitula. Ekigambo kye twandikozesezza okuggyayo amakulu ago mwami Simbwa nti omuntu asanyaladde ng'oludda lwonna lumufudde nga tasobola kubaako kyakola ki kyalukola obwongo bufudde. Bano kye bategedde nti okusanyalala n'owulira nti mpulira nsanyaladde naye ng'engalo okyasobola okusitula omukono okyasobola okugira okwo buba tekuva mu bwongo. Okwo okusanyalala kw'ogambye okwa pins and needles kuba kuva mu misuwa wano okumpi kubanga binywa byawo bye bikola ebyo. Kuli okwo okubanga okugulu tokyasobola kusitula yadde amagulu yadde ki kwe kuva eri ku bwongo ng'okugulu kufudde tokyasobola kubaako kyokola ki kyokukola. Ono yabuuzizza lwaki mba entunnunsi zinkuba naye nga sirina pressure. Okweraliikirira kye kimu ku byo. Ekyokubiri okunywa ennyo kafeeni ayitiridde majaani biki. N'ekyokusatu mpulidde ng'oli muvubuka singa oba obadde okozesa ku biragalalagala gamba ng'enjaga gamba nga kokeeni gambako n'ebintu ebirala ebyetera omutima okuba ennyo saako n'okubeera nga weeraliikiriranga nnyo. Kafeeni oyinza okuŋŋamba munyambo kine buno energy drink bwe tunywa buno oli ng'anywa obuntu 5 yuna kafeeni muyitirivu aba ino akuba kafeeni alina nya kakaawa bwe kati ogenda olya nga omutima gwewuuba. So kutandika okwewuuba kitegeeza mudda gujja leeta pressure kuba bulina okulaba engeri gyetukutunuulira n'engeri gyetugera tuyinza okuyamba mu ssebo. Tusigaze eddakiika zino ziri 2-3 naye ndowooza tuwumbewumbe kulwawuliriza apeko wasipidde ku clot ng'egenze ku bwongo. Singa osanga omuntu ng'agudde nga tategeera ng'azirise si buli azirise nti tayalidde si buli azirise nti oba gonza okutwala evidence yalaba nti omusaayi guvuddemu. Kyetaaga addusibwe mu ddwaliro. Omuntu yenna azirise, omuntu yenna yeesika, omuntu yenna alina okukubwa ekifaananyi kuba ne meningitis obuwuka nga bugenze ku bwongo busobola okuleeta ekimuntu asobola okuzirika. So wabula omuntu nga afunye obuzibu obumuleetedde omusaayi okugenda ku bwongo oba omusibo gw'obwongo okwabika asooka na mutwe gunnuma n'atandika okusesemera nno ddala nga asesema ebintu ebigenda ewala then n'agenda nga kirira paka wazirika. Naye ono abeera omutwe gunnuma ategusala omutwe nga tugunduma ategusala tyaba ngamba nina migraine kamumireko
omutwe gwo ogutatere utagwogwo gwagwetaaga bagukebere omusuwa gugenda ku bwongo gwawo obusuwa guba guyinza okuba nga guli mu kufa. Ekirala tukendeeza amasavu 9 ku 10 tugambye kuloti zino ezigenda ku bwongo ziva ku masavu agakwata emisuwa gino egy'omu bulago. Ne infection yonna ekwata emisuwa egenda mu bulago neefuna ekizibu esobola okuleeta kuloti okugenda ku bwongo. Atupasikoseero abantu baffe bano abalala sukaali, pressure, masavu twegendereze. Exercise tugambye ng'okola egenda okujja mu gundi omuntu yenna nga asanyaladde kuba nti okugulu kufudde ng'omukono gufudde akubibwa ekifaananyi CT scan tuzuule buzibu ki tulabe ekyokukola. Toziisa muntu oyo nti azirisa anaazuukuka oli baamukuba ngumi n'azirika teyakomawo olwokubanga eŋŋumi eno yali y'amaanyi bwe yagwa omusuwa ne gwabika omusaayi ne guyiika ku bwongo. So balina okuba ekifaananyi tuzuule ddala omusaayi guyise ku bwongo oba omusuwa guzibikidde. Okuba guyise ku bwongo basobola omukola kuba mwangulamu akatuli wano ne bamuteekamu akapiira ne kanuunamu omusaayi ogwo. Bwe baba bakyetaaga omusuwa guzibikidde oddagala tusobola okugezaako okuwa okulaba ng'omuntu asobola okudengula. So embeera nga zino singa ziba zizza omuntu n'atandika okufuna ebizibu nga bino tomukuumira eyo n'obulanyi olwokubajjukiza nti kuloti mweziri twetaaga twewale embeera eno. Mukama abongisa.